tugenda kusisinkana story omwana ow'obuwala anyumya relationship ng'ali mu P6 P7 a serious relationship atuuka okuyingira senior wano nga takyanyumya relationship anyumya ddya abazadde ava waka nga bamanyi agenze ku ssomero ng'ava waka kugenda kufumba kirasi ki senior 1 kitundu kisooka enjo tukwaniriza Atebene Mr. Sozi kansobera oli bulungi banaye members muli mutya mwebale tusomesa. Thank you so much badia. Mr. Sozi neyanzisa kumpaka akakisa kano okusharingako story yange wano. Nakolera mu family yali mami ne daddy era yalimu abaana 10 but abamami ne daddy 5 girls and 2 boys. Abasatu baba ku ludda lwa mami and daddy. Bakuba ewaffe tetwayawulanga tewaliwo ebyo bya kazini ate kati senga ebyo tebyabeerangawo. Fenna twali tukozesa kimu daddy and mami. Era bonna abaliwo bayita mami and daddy tewaliwo byakwawula. Mr. Sozi's family yaffe yalina eddiini. Yali so peaceful. Teyali mu ntalo. Okutwalizaamu yali nnungi. Yali yeegombesa. Bane yali yeegombesa nga buli omu agyegomba. Ng'empisa ezirimu bane twalina empisa. Ne lwakuba nti buli omu akula n'asalawo bw'agenda okweyisa. Naye nga kyo daddy yakikola ndi mami twalina empisa. Ate era tetwali bagagga nnyo. Ate era tetwali baavu nnyo. Wabula kyemanyi nti daddy yafaayo nnyo okulaba nti artist atutuusaako buli kye twandyetaaze. Wadde byonna tetwasobola kubifuna but daddy yafaayo nnyo. Yali so hard working my dad. Daddy, thank you so much. Nabika byenkwebaza tebikumala but daddy, thank you so much. Simanyi kyonna asobola ogiwulira naye wakikola. Wakola part yo esigadde n'ogirekera Katonda. Daddy yalina laavu. Bane daddy yatwagala. Daddy yatwagala. Iye ogeza otukoneko bukoonyi bwe tuti. Daddy ogenda mulaba kimaafiya. Banange daddy nze nga ku ssomero yabalaalikirawo n'agamba abaana abange tebakubwa ssente. Ng'era bakimanyi n'abasomesa batwalanira ekintu ekyo. Abagamba maama abo abaana tebakubwa nabo baali baagala tukubira ki? Manyi abantu baagala okukuba. Ne daddy yabawooningirayo. Era ffe tetwakubwa. Mr. Sozi tetwakubwa. Ate naddala nze nga n'owonkubako obukubi bw'obuti ngenda kaaba paka wentuuke waka wonkubira ewaka daddy amala kudda. Maama nnyabo kati gwe wonkubako nga toli wa waka nga basisita bange ogenda balaba kimaafiya. Bane sisita nga banwanirira kuba nze Mr. Sozi nakula nga ndi mwana munafu. Nali munafu nnyo. Nali kanafu. Ate nga saagala kulwana kuba nali munafu nga nti okunkuba. Kati awo nkuloopa maje. Banga aliwo n'omulenzi gwe naloopera sisita wange. Bannaye sisita wange yamusangako mu bbowa. Oyo ye yamuyoza essaati. Yadde ewaka nga teri ssaati. Tugamba wetoto we twakula eby'omubuto ebyo byokka but story yange egenda tandikira ku P6.
nabeera nga ndi mu P6 kati ne wabawo omuwala ajjako kwera essomero kwe nali nsomera mu P6 ne tufuuka ba mukwano naye omwana yali sharp nnyo ate bambi yali yatandika ebyabasajja naye nga nze ndi kataala waabwe naye nga mbimanyi badde nga sibeesembereza na P6 saali kataala nnyo oba saali kataala nnyo naye ebyabasajja bye nali simanyi kuba P6 nali nagendako mu ndongo nali natandika okuba endongo imagine P6 nalina myaka 11 oyo omuwala yalina 12 years banze nasoma mangu natandika kubanga nali nkabiranga sister wange ogenda nga naye ku ssomero kati ne bandekayo ne bangamba kale abeereyo anaakomangawo ne sister we naye nze kati nensoma ne ku musomo wente we nali nawerekerako sister wange kati ate nze nensoma nengumala nali sinatuusa gusoma kati 11 twalinako ngenda ntya mu ndongo twalinako sister wange kwenzira ate kwadda bali bamuyita Gye kwe nali nzira ye bali bamuyita Ge bati Gye yali mulalu nnyo Gye yali mulalu kati lwabeera lunaku lumu embaga mbenze twakulira mu famire ey'eddiini ate tugerizibwa ebyo byakuba ndongo no bati Gye yali mulalu lunaku lumu tugenda twali lunaku lukulu tugenda balokole bateekayo emizannyo atugenda okulaba emizannyo nali njinyumirwa nnyo nga tugenda kati sister waffe yatubulako agenze ewa n'agenda mu ndongo kuba omwo mu tawuni twali tubeera mu tawuni naye ng'eyo tawuni yali nnene yabeeramu nga hoolo eyo hoolo yali nnene yamulimu amabaala tawuni yali nnene mu kutwalizaamu kati sisita ye kwolwo teyalaba olwamala emizannyo sisita ng'agenda mu ndongo. Kkiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate ebulamu jjeza ku lw'Emityana kilometers okuva ku Chorus okutuuka ku estate kuliko amazzi kuliko amasannyalaze 5 ku 10 yakyapa milioni 10 zokka ku screen enamba ya Dembelio Properties and Associates. Madame Nancha Beatrice ajja kuwabula kwonna kuweetaaga ku byekuusa ku estate eyo na ku byonna ebyekuusa ku ttaka. Akuwaniriza mu inbox manyi nti ajja kukolera kyoyagala oleme kwejjusa. Ng'agenda mu ndongo tuddayo waka tumala omuzannyo tumunoonya tetumulaba tuddayo waka mami atubuuza ate gy'aliwa Gye nga tetumanyi gy'ali bambi mami teyeebaka tuba tuli awo 12 nga Gye akomawo naye tebanyega Gye mami teyanyega Gye dadi teyanyega Gye tebamunyega wadde omuyombeza kuba ewaffe Mr. Sozi bazadde baffe baali tebayomba mami ne dadi nga tebayomba ffe waffe ne Kiboka yali ekulayo just liizo nga bakutunuulira eryo eriiso nga lyo lyerikuba eryo eriiso yerikulaga nti kino kyokola kikyamu ekyo kyokoze kikyamu eryo eriiso yerikulaga nti woddayo waka kati kimaafiya banaye Mr. Sozi Gye nga yeebaka olusooka lutuuka Gye ng'agamba kirabo kaluli kati leero wenzirayo bajja kunzita buzi kati kantwale bano baganda bange babiri neme kafiira mu bwomu. Gye yali tayagala kufa bwomu banaye sisita wange oyo yali tayagala paka na leero Gye tayagala kufa bwomu ng'atwetika atutwala mu ndongo. Maama ye yali first time yange
jenga tawumula bane jenga kuva wetwagenda saa 2 paka wetwakoma 12 nga jetawumuddemu okujjako kumulamu gendo kimebyo kati nze nno mukazi wattu nzinaazinamu wenvu buluma we mugamba tuddeyo ewaka nengeza essaawa infulumya Kaberu kuba yendongo iholo yali opposite ne church kati ng'abamu bwe baba kale tebe akazanyo tende tebali kubidde muneno munda nga oluusi bali kubireyo ku church kati nze n'oluusi nabeera nga nsitamye oba neesigama ekisenge ngendo laba waliwo abakuba ettenda kyokka ndi muto myaka 11 nze gwe baatutte kati awo sesanga najja nanoonyako nabeerako nange kubanga je teyafanga yonnyo ye alyanga muziki nabagayi be kyokka yalina 15 years gwe nali nzirako yalina 13 years kati nga mbejjako nga nfulumako ngendako eyo nga ku kyaki maama baali bankwatiddeyo kwe kuddamu naye obudde nga bukya nga tudde ewaka naye nga bannange ninga omukube tusanga mami atunula mami kyeyatukola teyatuyombesa naye twali twakadda omanyi oba okwoye katuwebakeko mami yatugamba mbowa 12 mbutufu ngaokwoye mami yatusindika 12 ku bbowa banayo leo omukazi 12 ku bbowa netugenda nekye twakola kuba abaana baali bangi netugenda netwebakayo ku bbowa ate bbowa yali ku kkubo mami yatukimayo bukimi kati ate awo twawumuza endongo naye nze agenda mu butuufu 11 kati naye nze nagikomya P6 mwe nagitandikira era mwe yasembera kubanga nagendanga Mr. Sozi nga nzina nga nkomawo nga gwe bakubye emigongo omubiri gunnuma nze nga sirinamu wadde otwanyi ate ng'ogendeyo balenzi bagala kukwatirira ate nze kuva abo tosaagala paka na leero nga saagala kunkwatirira nga nze ekintu ekyo kinjijjako waya ng'ekintu ekyo kisobola okukunkyaya obulamu bwonna kunkwati amagalo ate gulyo nkomawo nze nazinye naye nze nanga ninga oba gwe bakubye emigo banaye nga nze siriimu bulamu kati neŋŋamba nze sikyadda mu ndongo endongo neŋŋamba yenza azina yenza akomawo lwaki nze neetawaanya nze kuva dda nga saagala bintu bintawaanya nze nga nkivaako mangu era ebintu ebintawaanya mbigidde eno nga ndi ku kyeyo nengumira ebintu ebintawaanya naye nga ndi eriwaka kati baseza bange bo ne bakanyanga bagenda naye nabo bagivaako mangu kozi je yali agyagala nnyo naye yagivaako ng'alina 18 years oli omulala agivaako ng'awezeza 16 years gwenzirako naye simanyi kozi Mr. Suzi nga bamugamba ffe waffe twalina eddiini nga tadi alina ne waakulembera naye tebaatuyombesaaku ku ndongo I don't know saakibabuuza nako oba bali baagala oba tugikute ffe oba lwaki tebagituganako naye ate nno Mukama n'ayamba twagikomya mangu nze kibiina mwe natandikira mwe nagikomya ne bali bagikomya mangu oba baali baagala tusooke tugikute I don't know kati kanzireyo wali mu P6 ng'afuna oyo omuwala ng'afuuka mukwano gwange kati ng'atandika kunsomera mu ddiiru z'abalenzi tatandika zinjira ate nali kabolakabolawo ebiseera ebyo nali kalungi nali kalungi ate nga ne mukwano gwange ngenda muyita ala naye yali mulungi
ala yali mulungi kyali kijimujimu ala yalina abasajja ala olwayingira waawo mu tawuni ala abasajja ne bamulabirawo ate ala nga akkiriza buli omu nga ffe tulina sente natusoma P6 bwe tutyo naye nga nze bandeetera nga mbagaana sibakkiriza bambi kaali tekanfoosinga netugenda P7 wetugenda P7 naye P6 yali amaze okunkyamulamu ebintu bino mbitegedde ambuuliddemu awo ebyokukuula nga mbitegedde tugenda P7 nasomako 2 weeks zali 2 weeks ekyomukisa omubi n'endwala nafuna obulwadde nga sikyasobola tunula mu kitabo obw'omutwe nga wentunula mu kitabo just amaaso nga gayiika amaziga mbeera sobola laba andi nemenyeka n'amagulu nga sikyasobola tambula but simanyi kyali kimenye magulu oba kyali kireese bulwaddeko zitwagenamu x-ray emirundi egiwerako but nga tebalina kyebalaba so bazadde bange basalawo ntuule waka baali balowooza ndi wakuwona mangu naye kyatwala ebbanga nga sinaba kuwona kati ala nga ajja nandabako ewaka naye waneene emabega mu wiiki 2 wabeerawo omulenzi wiiki 2 ezo ze nasomako P7 wabeerako omulenzi nga bamuyita J kati oyo J yali yanneegomba. Masi owa Masi's Quality Beddings enansana ku masitowa akubuuzaako era akutumidde agamba nti webale muwagira ayongera okujjukiza nti ebyakabi nga byekuusa ku by'omu kisenge mifaaliso masuuka blanketi bed cover mattress protectors pillow cases mosquito nets carpets ironing boards mukwano busamino olwonjogera ku bunnight obwakatawi mwana wange obisanga abikukuŋŋaanyiriza nga bikulinze bw'otuuka enansana ku masitowa stage y'ekyebando ebeera waggulu era olaba kubo nti kati wano wewali engulu luno lwe lusozi ate wansi awali badenge ekiko waliwo ne kalina eyo obeera wakava ku Shell petrol station olongo overside za Namuŋoona Lubigi oluyisa Shell kalina eddako waggulu ojja kulaba waliyo Epic Motel then wansi ojalaba ekipande kiriko Masi's Quality Beddings mukwane namba ku screen nga boziraba munoonyeko mu inbox ajja kuweereza ebifaananyi londa salawo bakole delivery ekintu ky'obenga okifuna Jewanegomba naita ala wayita ala je yakulata je yadi nabimanya luvannyuma ala abingamba luvannyuma twale mu kirasi kuba mwali mbuddeeka free mwalimu egundi elayini 3 nga dati je atuula eri ku layini eyeri ku kisenge naffe tutuula eno ku y'ekisenge etali yamakati kati nabeerawo ala najja nangamba you know je ndabye mu bitabo bye mukadde kake ndabyemu mulimu ebbaluwa mulimu n'ebintu ebirala tugende tubijjemu ne mugamba ala ate ekyo kyatandikadde obubbi twabutandikadde nangamba naawe leka just kale tugende tukebereko just nangamba ala tetwemakula kuba ffe waffe baali batugaana okwemakula ffe nga tetwemakula munebyo bya bubbi kati nga ndabira ddala tugenda kubba kwemakula naye ala mpalabanya ate nali mpuliriza ala nga naye omulenzi tugenda mukadde kake nga tujjamu ebbaluwa yali ezimbye bweti nga tugenda wa emmanju bwekizimbe gamba newanendo batulaba nze nga mpulira ensonyi nga ngamba kale tugende mu toyi
bannange nga tetugenda mutoyi nga egundi yajje nga yawandiise ebbaluwa banaye ebbaluwa eri twagisumulula ng'ewunya akawoowo yali ewunya akawoowo ng'ajja ataddemu omutwalo gumu ataddemu buswiti bomu ng'ataddemu ne buswiti ekereya ate nali njagala switi ekereya ng'ateekamu n'ebbaluwa bannaye ng'ajje yatadde muri layini essaawa ya leero nkyegomba okuwulirako omuntu aŋŋamba layini ezo naye simulaba sinaba musinga mpozi omu eyali agezezzaako bannange gye ng'ate zivudde ku mutima nga sinjingirire nga zivudde ku mutima nga yakubyemu omutima bannaye ng'omutima gwayiseemu akasaale ate yalina handwriting nnungi bannange kati bwe twamala obusoma ne mugamba kati ala kyekiddako nga ngamba tubitwale nga mugamba ala obusi bwe bubbi kati tugenda kupa ebintu nagamba naawe twala eri ate ala nze nali muwuliriza nga simunyooma nga munaye namugamba kati gweoyagala tukole tutya ngagamba tugende nabyo kati twali twakabimaliriza era almost akadde waka ne kakuba ne tugenda ku assembly kati tugenda kwase omulenzi ankanulira omulenzi andaba antunuulira nga mpulira obusungu ate nze misaso saagala muntu antunuulira abambuza entambula abankwasa ensonyi nze saagala nze ne wennabanga nga ntambula nensanga abasajja nga batudde ku sides babiri maama nze ebiseera ebimu naddangayo nze saagala kuntunuulira oba like nkoteka omutwe gwange wansi nengunzika wansi nemmalo bayitako kati gyantunuulira mpulira obusungu nentuula ndaba beetunulako ne ala sebitegeera ala nno yabinyonyonyola luvannyuma nga tuyingidde ne secondary munaye weetutyo wiiki ezo bbiri nga tulyayo akasente gye ng'atuwa ssente senga ziri saalwala jo ssente ze twali baakulya nnyingi tayali pulandikindi nawoba ssente yazijjawa kati omu P7 era twalina master yatandikira mu P6 nga nkwana naye nga nze sibikkiriza naye masitooli yali mulungi bannaye oli omusajja yali mulungi yali alina oluviiri lwa straight nga lugonda nga teyakulanga bakyala nga bwasinika bw'atyo ogamba bannange ng'ate ayagala essaawa kati nze nali njagala nnyo abasajja abaagala essaawa mpaka na leero njagala nnyo abasajja abeesiba essaawa nesizino eziragaya gyasiba n'enywera ku mukono kati nga masita asiba essaawa ekyamazima namwagala mutima naye nga ntya like ebyokuyagala naye nga mutima muyagala nampise masita alibula banaye masita yali oba akyali mulungi ng'akola oluviiri weruti yaliko kafeesi ng'alina tuno otulevu aya ng'asiba essaawa nga neŋŋamba masita kyekyo kati munaye ekyomugisa ombi 2 weeks nenzira ewaka nga ala yandeeterako ebitabo nensomasomako kati ekiseera kyatuuka nga bagenda kujjuza HMT yagamba Dadimbu bagenda kujjuza foomu
kyokka nga daddy yali kakiiko kyokka nga ssente twaziwaayo kati alaba maze okujjuzaako olwo lwe bajjuza gy'omukisa omulungi najja naŋŋamba omanyi twajjuza foomu ne ŋŋamba what mwajjuza foomu kuba nalwala first term saagisoma second term era nayo saagisoma almost ne third term nasoma ala yandeeteranga bitabo waka cause we nabeerangako ewaka nabeeranga ku kaleekaleko ate we najjanga ku ssomero kyabeeranga waasi ngaawo nsobola osomasomako ne ntunulako ku kitabo amazzi gane gatajja nnyo naye nga guli ngusigaza omutwe oluusi nenyambibwako basisita bange ne babeera nga basoma just nga nze nkulaminga just dictatinga then ngakola cramwork ekityo kati ala we yajja nangamba bajuza form nengamba dadi bajuza form nze sigenda atula ebibuuzo naye nakaaba dadi nagamba ate oli mulwadde onaabikola otya kuba nali sisobola kutuulagana n'amagulu gaali gamenyeka omutwe nga wembagambye nemugamba dadi nze sigenda akudda MP7 abaana bonna bembadde nsoma nabo bagendagenda mu secondary nze nsigale dadi wakira okusoma ngenda akuvaako dadi nangamba ojja soma next year mami ne baŋŋamba neŋŋamba dadi nze sigenda kusoma wakira nkuvaako dadi nakonfisi mami mami nanjogererako then dadi yalina connections naafunako ky'omukisa omulungi naafunako essomero erimu eryabeera terinajjuza nantwala nenzijuza foomu yantwala almost dadi yeyajjuza ne gundi yeyajjuza ne foomu yonna nze sajjuzako nabeera sisobola bulungi dadi nagijjuza nankomyawo nensigala ewaka wentyo alandetera ebitabo basisita bange banjirirako bibuzo byatuuka wabulako nga 2 weeks nenyimukamu nembanga atereddemu nga namagulu ne gabanga agatereddemu nga nsobola okuyimirira but nga ekitatwala kiseera kiwanvu but nga ndi ku miti bale bampa emiti ngenda nenkola ebibuuzo ebyatuuka mperako sisita wange yamperekerako era nabikolera ku bedi yabampa omufaliso nenkola ebibuuzo nayita naye lwakuba si kye nali nsuubira kuba omutwe gwalimuuka amagezi nayitira mu second grade nkomawo ebibuuzo nebidda kati secondary obulamu butandika ate awo ekintu wekitandikira siniya wano tuyingira kati je teyanfuna je yalowooza nti kuba dadi yalina habit eyokuba ngaessomero lyakutuddeko primary lyomalirako primary gyatwalako secondary olina omalirako secondary ate nga mwena gye mugenda abaana be nga mwena gye mugenda kati oyo je yali abazizza nti ngenda genda eriku eryo essomero shuwaddiiro je nebimusala saagendayo naye je yansangako olunaku lumu yali agala kunkwata je naye ng'okimanyi bulungi nti Aisha Najjemba owa Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda opposite akapande ke Nabisunsa Girls balina ebibajje eby'omulembe balina furniture yeesigika yenna kasitemu bakofini njagala kutegeeza ekibajje kyojja okutwala ogambe nti yes sente zange zitudde wano ddala kyekyo kitanda kikyo by'abaana dining zino wardrobes mu sideboard byonna kasita kibanga bibajje okuva mu furniture Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda ku screen nga bolaba ennamba alina egi gwe munoonyeeko bunoonya owulira emboozi bwe gw'amakerenda ku nsonga y'ebibajje
akulindiridde. Kati munaye senior wano nalwayo okwo kuba vacation yange nagimala ne sister wange yantwala njijanjabeko. Kati nasanga ala kusomera primary twalinako n'omwana baali bamuyita Ddi nga wa teacher nawe mwana yali ayagala nnyo obeera friend waffe naye kale nga tetumusembeza nnyo just twogera naye waba ayagala muwola nga tumuwola kozi ssente zaaliwo. Ala yalina abasajja bangi. Kati musanga oyo mwana Ddi ne ala nga tugenda ku ssomero limu. Kati bo baalipotingirawo ku first Ddi nze saalipotingirawo nalipotinga wayiseewo 2 weeks wenakomerawo kuba twali tukyasikana muguwa ne Daddy ayagala kuntwala ne mugamba Daddy no ngende neri ala. Kati ate somero ala yali agendako lyaliko wawanvuko ate nga Daddy amanyize ndi munafu mu kutambula. Kati nayagala kuntwala mu kisulo ate nga nze saagala kisulo. Kati netumalaawo nga tukyasikasika omuguwa nangamba ojja tuukanga leeti tomanyi kutambula ng'oyanguwa ne mugamba Daddy njakeeranga bwetyo. Daddy nanzikiriza. Kati 2 weeks nagenda naye ala nabasanga eyo ku ssomero bafunyeyo dda abasajja nga Ddi yafunyeyo owa senior 6 nga ala yafunyeyo owa senior 4 n'owa senior 6. Owa senior 6 yali mu Sudan, owa senior 4 yali mu Kyotala. Kuba essomero lyaffe lyalingako Abasudaani nga bangi ate nga balina effujjo nga balina episembi bannange abo abaana nga ala yabakusedda. Kati munnaye first Ddi nze lwe nalipootinga nga abo abaana baatandika dda obufumbo tebatuuka ku ssomero. Nze lwe nagenda ala nayagala okuntwala namugamba kangende nga sinabitegeera bye balimu. Ala nangamba kale soka ogende. Nengenda kolo tebangamba tebagenda kujja nembeerayo ku ssomero. Naye nali mpulira bubi kuba nali sibeerangako ku ssomero nga ala taliwo, obulamu bwabeeranga tebutambula nga nze oyinza ogamba nsoma nga njagala ala obulamu bwange bwonna. Era wombuuza omuntu gwe nali ntidde okuluuzinga mu nsi muno apart from my family members nkugamba ala nati okuluuzinga nga ala ngati omunyiiza bana oli omwana namwagala. Nga nkomawo ku ssomero nga mbasanga mu kkubo nga bangamba no nabasanga mu kkubo nga tuddayo ewaka nga mbabuuza tebabimpulira bulungi. Omulenzi w'oliddi yali yafuna bufuni basale basomero lyaffe akasente kaali kawerako nga yafuna basale ng'asiika ne capati wano nga yeepangisiza. Oli omukyotala ewaabwe baalina sente nga yeepangisiza bampangisiza bazadde be. Oli omusudaani yali mu kisulo. Kati munnange sekendidde ala ate ng'agenda ku ssomero. Wiiki eweddeko ala tagenda ku ssomero, nze ngenda kweyo nagenda. Kati wiiki eddako munaye omukwano essomero nga nze mpulira nedda ala waataba nze sibeerawo. Kati nafunanga olunaku watabeerangayo subject ezo nkambwe ze nsobola okuppako ku baana oba kale ze nsobola okugulako bu pamphlets kozi ku ssomero twabeerangako ne bu pamphlets oba kati bakyabuyita bu pamphlets ate bwe bwali bulungi nga asaza zaabo ziri summarized banyambangako kubanga nena kugambye obuzibu bwe nali nfunye mu P7 sisobola tunula mu kitabo olw'omutwe magulu gaali gawona olw'omutwe nga maziga gajja kati wagajja mba sikyasobola kutunula mu kitabo so nga sisobola kulivisinga kumala ddakiika 10
ekinene nnyo nga mmala eddakiika 5 kati nga nina obeerawo tikyawaaba ali ku dictatinga mbanga ali kukola kulamuwaka adictatinga kati nze wano nenfuna engeri gyensamalizingamu notisi zange okuba nti mu ddakiika 5 at least we naaba ntunuddeko mu kitabo nja kubaayo ne byempiikinzeeyo amangu kati so nagira kale nina engeri gye nabikolangamu okulaba nti nsobola osoma kuba obwo obulwadde bwali bukyaliwo ate nti nsobola performinga obulungi kuba omutwe gwalimu okwo katugezi kati bwenageranga ezo subject enyangu jangu kati awo nga ngenda nga mperekera ala ku bufumbo fetwafumbirwa Mr. Sozi fetwafumbirwa nga tulina musiniya wano ku myaka 14 nze nalina 13 Mr. Sozi nga tuva ewaka saawa 12 nga tutuuka nga ku bufumbo nga tuvaayo saawa 10 tugera abaana bakomawo nga tuvaayo naye nze saabeerayo nnyo just nze mu wiiki nasomangamu oluusi ennaku 4 oluusi nengimalako oba jjukira siniyani twabeeranga tetunasuula naye ala ekinene ennyo mu wiiki yasomangamu neddi ennaku ezi 2 ekinene nnyo oluusi lumu oluusi wiiki neggwako naye nga buli lunaku tukeera ne tuva ewaka bwetugenda ssoma buli naku Mr. Sozi buli naku banaye abaana abawala ku myaka 14 banaye abazadde musabire nnyo abaana kubanga mami wa ala namugambe kusomera akasente kaali kaweramu naye nga mami wa ala afuba okulaba nga ala amuwerayo fiizi mu budde kuba daddi we yali yalwala we bambi yali yalwala ninga ala ebitabiraba banetusabira abaana mukama abawa omwoyo gw'amagezi ow'okutegeera kuba osanga wanaamuwa ebyo asobola okukubisaamu akafaananyi n'agamba mami jajja fees kubanga senga ekyo ala yakirina osanga yanditiddemuko Mr. Sozi ffe twazunga ku bufumbo ku myaka egyo emito tetutuuka ku ssomero lwakuba obufumbo bwaffe tebwalimu kufumba tebwalimu kwoza ngoye tebwalimu kulongooza bwalimu kulinnya ku kituuti kutendereza nakulya kati nze kyekyanzuuza naye bannange nzira wano neneebuuza era nkyakyebuuza ekyali kinzuuza nali musiru oba nali nsonga ki naye mukwano bane nali njagala ala nga mwagala obulamu bwange bwonna ng'ate nti omunyiiza era Mr. Sozi ebiseera ebyo omuntu nambuuza muntu ki gwe wali otidde okuluuzinga bulamu apart from my family members nali nkugambirawo ala nze ala nanyiga maama nze ng'obulamu tebutambula kati nga wembanga nyomuwerekera ng'anyiiga kati namunyonyola ekyo ekizibu kyange n'akimanya kati n'atanyiiga kati nga muwerekerako ezo ki ennaku naye nga Mr. Sozi guseka mpulira maama tusooka wali omwami aba yatutegekedde ebyokulya kati nze oluusi nayagalanga nnyo capati ezisuzeewo ne kangati nkyazaagala abula neekozeeko olugambo nali nzaagala nnyo kati ng'omwami yazitegeera
naze tusangawo n'ekikopo ky'amata ng'akifumbye wali ku gundi n'ekikopo ky'amata naye nze nali saagala nnyo mata njagala nnyo ekikopo kya caayi omukalu oba kiri mu jjaaja oba ntangawuuzi oba kisubi ntangawuuzi keeka asinganga okubeerangawo nga yabitegese wali naye kyabwe kibaawo okumanya bali abantu balina omukwano baliira mu sowaani emu banywera ku kikopo kimu ono anywa n'oli anywa n'oni anywa n'oli anywa ono alya n'oli anti yeraafa ndi wali nkanula kati lunaku lumu kale bateekangako wuufa kati wabeerako lunaku lumu nga bateekako wuufa tebateekako nnyo nga bagenda kuba ye ala yali yakikwata nga ye olutuuka yetaagala kulya ayingira buyingizi kate nanti luumu emu kate niyeesala bannaye ekintu ekyo kyantama maama luumu emu eyo temazeewo baana babendi kitabu ayingira abajjulako n'agenda kati nze wano ne bakibikkako nze ne nenywera kacaayi kange n'ekyokulya ekiriwo kirina gundi bateekakawo kawuufa tuwulira obuyimba obuseenekevu obw'omukwano eringa ettendo bannayo okumanya ala oba yasulaayoya alabika ala yasulangaayoya wallayi olwatuukanga 12 kuba twadusula mu tawuni nga n'abalenzi kale nga tuvaako katini nnyo mu tawuni nga n'abalenzi bapangisa mu tawuni kati owadde wali osalanga busazi n'ogenda n'ono n'osala ala olutuuka kateni nga n'omwami yeesolosanga ate kazungu yali candidate naye nga kazungu tayagala ssoma imagine kazungu yali candidate naye nga kazungu naye ennaku ze ennyingi ennyo zaasomezi 2 oba lumu wiiki neggwako oluusi nga tasomi ewaabe balina sente ate nga kazungu mulungi bannayo oli omwana American Haiti nga mulungi kati munnange lwali lunaku lumu wuufa bateekako mpolampola kwolwo saayongeza nnyo kuba we nabawuliranga nga kikola kinga nyongeza kuba nange nali muntu era nammwe mukimanyi nali muntu kati kwolwo saayongeza oba ebirowoozo byali liddawa 13 14 tukanulira mu nnyumba ya musajja imagine kwolwo tebaayongeza bulira omuzannyo gutambula nina feeling gye nafuna gye nali empulira ng'empulira eyo sigiwulirangako ntandika okuwulira obuuka obuntambula obusolosoze buntambula ngenda olaba neŋŋamba neerabidde okgenda mu shotiko bwetanjagala kgenda mu shotiko naye nga nabadde sinnayagalako anti empulira nsobye mwe bannaye obuuka bwantambula nentandika okwetuusa mu kisofa ekyo ekyali ekimu mu nnyumba kati abakate n'olwo bampulira nga alambuuza enjo kiki bannange nze neekyusa oba bategeera nze simanyi bawulira ekyo nkyogera mukama oba bampulira naye alabika yali ategeera omwana oyo yali mukugu nnyo ate kyenakola neefulumamu kuba ettooyi zaali za bweru nenkwata akadomola nengenda nennaaba wenakomawo nenyongeza omuziki nenzira ku byokulya byange kuba bakazannyo bakakeeranga bukeezi ettendo maama ekituuti bakikeeranga omwoyo yakeeranga okukka nga mwoyaka bandaye omwoyo yakkanga kati okuva olwo nayongezanga wuufa
kati ala ayika yakitegeera ne bbaawe ala atandika okwagala okumpangira mikwano gy'omwani Kazungu. Nebuuza namugamba dda sibaagala wadde baali bankwana nga nze nkubuulire Mr. Sozi nze nga saagala nze nga mami yaŋŋamba ekitiibwa ky'omukyala nga teweejajaamizza kozi nze mami yambulirako naŋŋamba ne jjajja ne baŋŋamba bo baafumbirwa nga tebalabanga ku musajja ate nze nabeere wakasalabako mami mbunaapapala bunanaayiza onaanaayimba kati olugambo luvuze oba mami alinayo gwayagala saakirabako wadde nokiwulirako ku ddagi obulamu bwange bwonna kati ze ne ŋŋamba yes ekyo naye nkiteeka mu birooto byange ngenda funa omusajja wange ogwo omu era nina kufumbirwa nga ndi virgin ekyo kyekisuubizo sikimenyanga saakivaako nze ng'era buli gwenfuna onangumiikiriza paka bufumbo kuba nze nalibeera simanyiyo mbu ebyo bya boyfriend mbu tugenda tuuka ekiseera twawukana nze nga mmanyi wonkwanira bufumbo gwagenda okumpasa ng'ekyo nzi kyemmanyi wadde ala yalina byaŋŋambanga naye nga waliwo ebintu byesiteekako ku kyavanira nali siwabulwa ku kyokuba ettendo wali tompabula kuba ala yagezaako okuŋŋamba CDs family nemugamba tekisoboka kubanga nze ala yaŋŋambako ekyo ekya CD nanti yali ambuulirira nga ntendeka nga ŋŋamba ne enjo oli fala nga ŋŋamba enjo naye ogenda mu ttendo n'omuntu ng'akugambye ataddeko CD eriiso lirina okuba ejjogi konze nga ŋŋamba naati bamanyi oluusi oziyuza oziggyako kati ne mugamba waŋŋamba ebintu ebyo binyuma kati nze mbeere mu kunyumirwa ate nga bwenkola obwa security nze nga nabagamba emabega saayagalanga bintu bintawaanya nze ekintu ekigenda okuntawaanya nze nga nkireka nkize kati nga ndi ku kyeyo nengumira ekintu ekintawaanya ne mugamba ate ndi mu kunyumirwa ate nga bwenkola obwa security neŋŋamba awo kambireke awo mbirekera ddala kati nze nga nakuniza banange nakuniza to my husband to be naye nga simanyi alina luddawa nga simanyi yazaalibwa oba teyazaalibwa ekyo nga sikimanyi naye wabula nga nze nkuniza husband to be kati oyo ani oyo gundi ala abampa ate ala yali protective nnyo kyendi naye simanyi ndowooza yawulira nga ndabika kati njagala ndowooza bampulira kati mukumpulira ate Kazungu n'atandika okunkwana kyokka nga bbawa ala nga ate n'ekyo ekisuubizo nakikolera sinakimenya nti sirikaabya mukazi munnange maziga mbugenderevu ekyo nakirayira ate nkyakikuumye lwaki twabeera awo nga tukyali bato twali emyaka awo nga 19 awo twagendangako ewa jjajja waaliyo ddadi eyawasizaayo mami bakigera bata mami owa ddadi omuto bwe bato bakyogera muganda wa ddadi nga yawasa omukyala tuba tumuyita mami sikyo ati nga waliyo omuwala anenkana nga wali omulenzi eyenkana bulazange neyenkana omugalanda asembayo kati be baasinga nga tutwalira nga tugenze wajjajja kuwummula kati nga nabo gye bali be baasinga nga tutwalangayo kati oyo ddadi yalinako mukyala w'omukulu naye nga mukyala we nga wonalaba nti main road nga yamuzimbira ku ludda luli kati noono mami nga yamuzimbira ku ludda luno
naye oyo mami oba lyali bbuba oba bwabeeranga bujja nze simanyi kuba olaba Mr. Sozi oluusi oyo mami yabeera nga baatujjulira emmere watujjulira emmere mugenda olaba asituse agenze mu nnyumba ataddemu shooti oba ataddemu trouser ng'akwatawa kubo eri mukyala mukulu nga gyakwata bannaye mami ogenda owulira batandise naye nga mukyala mukulu tamulumbyeko ate oli mami yali ayogerera waggulu ogenda owulira mami atandise ne mukyala mukulu n'avaayo ne batandika oluusi ne beekuba ne babataasa naye nga mukyala mukulu kulaba okwanga we twabeerangayo holiday oyo dadi yabeeranga takyagenda mukyala mukulu nga yeekolera naye simanyi mami oba lyabeeranga mami oluusi yabeeranga mu ffumbiro ekintu ne kimukwata n'agenda mu nnyumba oba abadde mu kiteeteeyi n'ateeramu shooti mugenda owulira oba mbadde awo muzannya mugenda owulira nga mami atandise oluusi bakoma kuyomba beweereza ebisongovu naye nga mukyala mukulu talumba always mami nga mami oluusi muba muzannya mami atudde awo ku lubalaza mugenda olaba mami ayingidde ataddemu empale ye nga agenze kulumba beekubye kati naye nga sibitegeera bulungi nali muto kati wanakulakulamu ndaba owabbuba kati wanakula nenkitegeera awo P6 P7 nabeerako ne ala kati neesinyo wadde yankyaliranga naye yali amaze okumpa okunjoza nga mbitegeera kati neneesuubiza sirika bya mukyala munange maziga ate we nakitegeerera nnyo nga nsiŋŋaanya omuzingiriiti gwa ttoni bannaye ttoni siri kusonyiwa awo ngenda kutuukawo kati nze nendekeranga awo okwerekera alewo oyo kazungu kuba yali ankwaniriza kati oli omusudaani mugamba oba muleseewa okumanya ala ku myaka gye 14 yali takkuta bannaye ala nze simanyi oba kati yakendeezaamu Mr. Sozi twakeeranga ewa kazungu kakyotala bakeera mu kutendereza ttendo kituuti muyaka nga muyaka Mr. Sozi paka saa 7 ne bavaayo ng'amaaso gabamyuza naye ng'onze omusiru waabwe ndi awo banne nali musiru nga musiru waabwe ndi awo oyobuuza nkolawo ki omusiru waabwe ndi awo ne bavaayo lanchi kuba twali mu tawuni aba batunda emmere nga batuleetera emmere ne balya ne baddayo mwoyo n'addamu nakka kati awo baba banaatera abaana okuvaayo kati awo ala n'avaayo n'anaabako kati essaawa ne tuzikwata ne tudda kati oliddi ye namuwerekerangako oluusi ala nga tagize oba ala kale nga tasomye kati ddi ne muwerekerako nga n'oyo muyaka ate abo baali balalamu n'omwana w'omugisa oli Charles maama ate abo gwali gusika kano kakakyutala kale kalungi naye kaali katinimu yali mulungi American height naye nga mutinimu kale gwali gusika oyo ye yali akka nga ala olumalawo bali abaana abasudaani baali bawaawa baali twalina asikale ku ssomero nga bamuwa enguzi essente abo abaana nga batolokayo ku ssomero ne bajja mu bbaala
oba mu ndongo kuba eyo endongo buli weekend yali ekuba ne bajja mu ndongo. Kati aho baba bakoze ne alaki pulaani ala yasiibye ne kakyotala kati ate olw'eggulo walabaani oyo Omusudaani ne guseka kuba abo abaana bajjanga ne baddayo nga tebanayita gundi lolokole ey'okumakya bakiyita lolokolo nansonyiwa ne baddayo nga guseka kyokka yasiibye n'ono n'ekiro ne guseka myaka 14 ate Omusudaani oyo yali yamutendera nti ali bulala yaŋŋamba yali bulala naze ala tankweke kuba gwasese ne gundi akugamba gwasese go gwasika bwe batyo nga bakikola abo abaana baagira bakolanga we batyo kati first term neggwako second term era ekintu kyaffe nekiba bwe kityo gundi yaffe netandika obufumba bwaffe nga webutyo ati lunaku lumu abo Abasudaani batuukanga ki ekiseera asikaali waliwo omansita oli alina olugamba banaye omusajja asomesa secondary ye naye nayinza atubeera n'olugamba yalina olugambo munaye mansita yabagwako eyo mansita ate nga tagamba Headmistress munaye nga takanula asikaali maaso asikaali akalimu akyakagala asikaali yaddamu obakkiriza nga asikaali n'eri ekikomera kira nga tebakyalinayo batolokera kati abo abaana baawulira obusungu asikaali takyakwata nguzi tebakyafuluma Abasudaani baalina ssente zaabwe oyo Omusudaani ekyamutwagaza yalina ssente yali atuwa ssente oyo ffe nga tuli bagagga nga teri agambayo ffe nga tuli bagagga nga ffe ala talya kawunga ekyo kizibu kati nze nali nkaagala nga nze nkalya naye nga nkalya olw'okuba nkaagala nze nomulowooza waliwo yali just ezaddadi ze nali nkomako nenze ala nga nteekamu ssente ate nga tanda bisambo naye era neddadi yali ampeezimala kuba nali sirya nnyo kati oyo Omusudaani nga beeteeseza asikaali lunaku lumu asikaali yalina abagenyi kuba asikaali oluusi yatusookanga ku mmere twali tunaatera kujja asikaali n'agenda afuna emmere oba kale wabeerawo abagenyi ennyo nga asikaali agenda luvannyuma eyiye esigalawo kati kola asikaali yalina abagenyi asikaali alabika ali bubi bambi enjala emuluma nga ajja ng'ate naffe tutuuse kati ng'ayitire n'ewabawala kuba baali batawula n'abalenzi bafunira kuba abalenzi babeera nnyo n'effujjo kati asikaali bambi yayitire n'ewabawala kati abo Abasudaani baali 3 nga bamwekuuta dda maama ne bajja ne bamwesonsaako ate n'asikaali naye yali tasirika bakuba asikaali ne bamuyiwa mu bijanjaalo twali tugenda kulya na kijanjaalo asikaali baamunnyika mu kijanjaalo kuva ku mutwe paka ku bigere asikaali n'ayubuka mbali bambijaja olwo tetwakomba ku mmere yalina ssente eyagula nga ku ttiini banaye asikaali twamulaba nga asusumbuka ne zino enviiri nga zinde banaye abo abaana Abasudaani baayokya asikaali omanyi omusuulamu ntamu y'ebijanjaalo eyojja Abasudaani ne babagoba jjukira baali bamaze okujjuza ne babagamba balikomawo okukola bibuuzo era bwe bakomawo okukola ebibuuzo poliisi eyabakuuma bajjanga na poliisi eyabakuuma kati awo second term ne tuwona Omusudaani ate ala nali namulabula dda kuba waabeerangayo
baba wange yali akolera ye Sudaani nga yaŋŋamba abantu abo bazibu basobola okuta balimu omutima omulala. Ate nze ala ne mugamba abo abantu bazibu nnyo bayinza otutemula wanaakulaba era yali akubyako kagunti ako kaki kakakyotala. Kati kyova olaba omuzannyo baagukwakusaganyizanga waka kati we batuuka ku ssomero babeera tebeemanyi kuba Omusudaani yali ajja batta. Kati oyo ne tumuwona siniya firi tusigadde ne kakyotala guseka kati siniya firi nze nali siriyasi nga sigenda nnyo ngendayo lumu like Friday webityo nnaku lumu. Kati tutuuka mu bibuuzo ebisembayo waaliwo bulaza wange owa mami wange omuto eyali yeegomba ala nga nze antuma naye nze nga mugamba ala si kiraasi yokuba nze nali mmanyi kiraasi ya ala ate ala yali ayagala nnyo ssente ate nga bulaza wange talina nnyo ssente. Twalyayo kale twalyayo bulaza wange omutwala kuba namugamba ala si ye naagaana. Kati nze ne ŋŋamba katugulye ne ngutwalira ala naŋŋamba tugulye. Kati twali tukola ebibuuzo kono twali tusigazaayo pepeezi 2 ebibuuzo olwedde biggwe. Bulaza wange naye nga ŋŋamba kuba ye yali yapangisa nga ŋŋamba Angel you know bandeetedde ffene n'emiyembe kuva ewaka. Kati yali amanyi njagala nnyo emiyembe n'effene ng'amanyi kwenfiira. Kati n'obwo obutunda obukalu bwe bwaliyo nga nabwo mbwagala nnyo nga ŋŋamba okay yangu ne ala tewali buzibu konze okay katujje. Kati ate tugenda otuuka nga tumala ebibuuzo tugenda ate tugenda otuuka nga yagenze eri ewa mukwano gwe ngagamba tugende ne ewa mukwano gwange gye biri. Maama so yasabye ku mukwano gwe ekisumuluzo kyokka alina waneeno wapangisa lwakuba bali bapangisamu 2 atutwala. Mwe mugamba bulaza ebintu byaliyo bulaza ebintu tebyaliyo bannaye mbabulira bulaza ebintu tebyaliyo. Maama agenda okutuukayo ng'omuyaaye enteekateeka namutaayi kazaalina ndala nnyo zisukka ku ebyo by'abaleetedde. Bw'owulidde ekitundu ekisooka nga twolekera ekyokubiri kikusiigidde kifaananyi ki kuggwa ateeka olukongoolo ku bantu nti tebaagala baana bo boogera ku baana bo batema omugambo ku baana bo. Ng'ambyeko nti olwo tugenda kubanga buli kigambo ekitugambibwa ku baana baffe ku mikwano gyaffe ku bakyala baffe ku baami baffe tugenda kitwala. Si bwe ngambye n'ekyenkuteekesaako ebirowoozo tobitwala lightly. Waliwo ebintu by'otalina mukisa kubimanyaako. Ntera okugamba nnyo abazadde nga twogera ku nsonga z'abaana baabwe ne mbagamba nti mbabuulire omulenzi oyo gw'omuzaala omulenzi oyo yava ewuwo n'agenda atandika okubeera yekka n'awasa. Omulenzi oyo gw'olaba waliwo ebintu biwali tosobola kulaba ku ye kubanga tosobola kutuuka ku level yakubeera girlfriend we oba mukazi we. Bingi nnyo by'otalina mukisa kubyaccessingako naye ng'ate ebyo ono bye bimuzoganya. Gwe tosobola biraba kubanga tosobola kuva mu kifaananyi kyakuba maama taata obeere girlfriend oba wife. N'ogamba omuzadde nti muwala wo omulaba okusinziira ku nsonga omutabani wo eyamuwasa z'ayogera. Bino ebintu gwe wali tosobola biraba ku muwala wo tasobola bikulaga. Muwala wo asobola okukuba oluyi kati ono bwakugamba nti yamukuba oluyi yamukwata amataayi yamuyiira emmere mu face. Tosobola biraba kubanga tetunaba kusisinkana mwana agolola luyi n'alusimula nnyino bakitaawe. Tetunalaba mwana akwata sowaani ya mmere n'agibba muzadde we bw'ati mu maaso. Ekyo omwana tasobola kikola ku ggwe kubanga obugulumivu bwo buyinza okubanga bw'amaanyi okumukugira okusenvula empulira ye n'endu acting ye towards you.
naye abazadde abamu bawooza muwala wange tasobola kukola ekyo muwala wange tasobola kyogera kituufu tasobola kyogera ku ggwe naye twala obudde ogattegatte ojja kizuula nti ku ggwe takyogera asobola okukyogera ku mulala. Sanga abazadde bagudde olukongoolo ku baawasa bawala baabwe, bagudde olukongoolo ku bawala baabwe gye baafumbirwa. Yes, kyekimu. Naye ng'oli tasobola kukitegeera. Omwana adda mu bazadde be ng'aba innocent. Omuwala abagamba nti mami, omulenzi nze embeera naye. Oli bwakubuuza nti ono gw'ogamba nti omumanyi nnyo wakoma ddi okusula naye mu buliri? Ogenda okwekanga nga wakoma okusula naye mu buliri yali ku myaka nga3 n'omuteeka mu katanda ke. Katonda akugamba nti bw'asula naye ayagala okumuyita gye batayita. Balina kuyita Kampala Road, akaala azunga ayagala kuyita ku Express. Kakati gwe omwana wabiraba ddi ebyo? Ono yakugamba kuba abeera naye mu buliri. Njagala ojje bino ku kifaananyi ky'ebyo bye njogedde, ofune ekifaananyi ekigazi ku bintu ebingi. Munnange osobola okubeera n'abaana bo, ekyalo nga kikugamba naye abaana abo tebasoma. Leero bwe kubaako abakuwalana eriyo omuntu ku kitundu nga muyinza oba nga temukolagana naye nga waliwo levo gye mutuukako ng'agamba nedda. Ate sisobola kutuuka awo ono muliraanwa. Kino kirala. Mukimanyi nti tuba n'empalana ku bantu. Tuba n'abantu be tutaagala baatukosa olw'ebintu ebimu ne wajjawo oluwonko ne waliwo ky'otatuukako. Newankubadde yankola kino naate kati nosobola butakikola. Bali mu kusonda akasente bagenda mulongoosa. Ayinza n'obutamanya nti wawaddeyo ssente naye ng'owulira nti ate ekyo si ky'omwagaliza n'oziwaayo. Eriyo abantu abagamba nti newankubadde omukyalo oyo teyansiima, newankubadde omukyalo oyo yanjogerako, omukyalo oyo tanjagala. Naye nangamba munnange omwana mugambe ku nsonga zino, twala obudde onoonyeze naye omwana oyo tatuuka ku ssomero. Omwana oyo tumulaba ng'ayingira ekikomera kya gundi. Omwana wange asoma, omwana wange asoma. Abantu bakuno mukwano gwange linda. Lwaki tokkiriza ebigambo ebirala tusisinkane mu kitundu ekyokubiri nga bwe ndabula abazadde. Twawule okwagala okutayonoona. Waliwo okwagala nga kukaluubiriza, waliwo okwagala nga kugunjula, waliwo okwagala nga kukugira. Katusisinkane mu kitundu ekyokubiri. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.